Dorah ogambye be mwatuukanga wali eventually ng'alina akadagala ke yeesiigako namulabako bulungi gumu yali tamanyi nti nvuddeyo mu kinabyo kati naye nnyingira nti mu kisenge ne mulaba naye era ndaba kati nze nenzirayo emabega ne muleka asooka amaliriza ebintu ne weetega omanyi kati kamba kangazeemu wano nze we navuddeyo ningamba eriyo ekintu kyesitajja kwogera kati bo bakimanyi ne bakikyusa okitegeera ne bakikyusa ne bakiteeka ku nze naye bo baali bagala bonna mbalabidde balinga bameka bali banjingi bawera abana ate kati ennyumba za Bruno ze wakubanga ebifaananyi kati ekyenyumba kyajja bwe kiti Bruno aweewaabwe waliwo boys court obwetooloddewo mama we yamugamba renovating afunemu kasente buli nyumba mitwalo 15 kitegeera kati we twali ffenna ng'era muyambako okuzimba ennyumba ezo nga ngamba tiles nengenda wali eri ku siyone neryofa gundi bakita siyone ab'emikono bagimanyi nengula tiles oluusi nga mugulira ebintu nembitwalayo kati wabeere Kampala nga ngamba bw'otuuka ku site nkubira ndaba bazimbi we bakoze eki we batuuse nze sirina kifaananyi kya nyumba yaba Bruno yonna oba ekyannyina sikiyina okitegeera ebifaananyi bye nnina ya nyumba wali ku tiles bikinga era olaba ennyumba eridda tibalijjukolako ate ekyo Bruno yakitaddewo buteesi kubanga amanyi ne WhatsApp nziyina nga ngamba baby send me pictures ng'akuyita baby okitegeera kati yakikyusizza alinganga agamba abantu nti ngenda wali nenyimira nenkuba ebifaananyi for what ogwomutima nze sigwira tebinkwata kubanga era search planning nga Bruno yamaze kuncyankalanya twayawukana dde emyezi 4 nga mwesonyiye Bruno yamaze kuncyankalanya kati obuzibu bwavudde kuki yakucyankalanyiriza yakoze sente yinza obba ndi mukadde ngaana si nnyingi ezazikuddiza ni Bruno yanzimbe ng'omaze omusaaba ettaka ndabye wano bakubyemu oluyimba bakunkubira bangamba namuwadde olukusa olukozesa ekifaananyi kyange naye kati ebyo saagala kuddamu ebyo ekwaledde olina omwana we mu lubuto lwo kakati siddamu ebyo kuba nalaba ne kamesagi kyagamba nti gwe kyewali onoonya lubuto ofune olulenzi olulungi jinisizi ebyo biraka tebyali ku mwana kati wembeera nali nnoonya omwana kale kasita nange namulabirira nendabirira ne maama we era mwawulidde odiyo ya mulamu walabirira ku maama wa Bruno maama wa Bruno yafuna stroke sorry eno sayidi yonna tekola kati mbadde mulabira kubanga emukono mbaddeyo nzekaawo bonna tebaliye naye munaye abantu tebasiima naye tukitwalira awo nze sakola nsobi kuteeka musajja wange ssente nga ngambye wano kigaanye musajja wammwe naye ate abantu bakubeeranga abatalabangako muwala ayamba muntu we ndowooza bali used to men only helping nene ekyomuwala tokikozesa nnyo kati oli mukyala kindi mukyala naye era siri mukulu nnyo ate wali age nti oli mukulu naye just era si muto kati maama baali bagala ogendayo ne weekubya ebifaananyi maama ekintu ky'okubeera n'ekibbo kya kikyaka wansi w'ekitanda ekibbo kya mulina ensiri bantu mpasinze ekitanda kyange ku the guest revised ku Facebook kikoma ku ttaka ekitanda kyange kinene nnyo kikoma ku ttaka bino bye bayita gundi floating bed kikoma ku ttaka ku flo kwennyini teri space eba bitaddewo buteesi ye gwe namulaba neddagala nga tubeera tugenda mu mukwano ateekako asiigako naye ekyo nenkireka ng'asiiga ku kirevu bebaali bandagamba agaala endabirira ennyaabwe ne famiri yonna yasiiganga ku ki nga eddagala asiiga n'ateeka munda oba yali asiiga sonsomola oba yali gundi lindako kati awe wali emboozi awo